ya Russia likoze obulumbaganyi ku ggwanga lya Ukraine oluvanyuma lwa President wa Russia Vladimir Putin okulangirira amagye okulumba eggwanga enkya ya leero ng'agamba nti abadde agezaako okukuuma nsalo za ggwanga lye. Putin era ategeezezza nti abadde tasigaza kya kusalawo okuggyako okukuuma abantu ng'aggya ebyokulwanyisa ku Ukraine. Okusinziira ku Ukraine, amagye ga Russia galabiddwako nga gayingira mu ggwanga lyabwe okuva mu ggwanga erya Belarus saako okugenda mu bitundu by'obuvanjuba bwa Ukraine okuli Kharkiv ne Luhansk, era ng'okusinziira ku kigenda mu maaso essaawa yonna olutalo lwandinyinyitira okuviira ddala mu buli kasonda. Abantu 7 be bafiiriddewo mu bulumbaganyi bwa bbomu n'emizinga obukoleddwa Russia ku Ukraine, so nga abalala babuseewo n'ebisago ate 19 tebamanyiddwako mayitire. Amawanga ga Bulaya agawerako gavumiridde ekya Russia okulumba Ukraine nga ku gano kuliko Germany, Bungereza, France, Italy n'amalala. Embeera eno era eviiriddeko abantu okuggyayo ssente zaabwe mu bbanka n'abalala okunoonya obuddamu naddala mu nguudo z'eggaali z'omukka eziyita wansi mu ttaka, so nga abamu balabiddwako nga bakuttemu ebyanguwa okusobola okwetegula ekibabu. Kyokka gavumenti ya Ukraine egumizza abantu baayo nti embeera eno bakujaŋŋanga ne babasaba bateekemu obwesige kubanga buli muntu wakuweebwa obukuumi. President wa America Joe Biden ng'ayogerezeganyaamu ne mukulu munno wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku lukomo lw'essimu amusuubiza okumuwa obuyambi bonna obwetaagisa mu mbeera eno n'okuwa obukuumi abantu b'eggwanga lye. Wabula wadde nga Russia ekoze obulumbaganyi ku Ukraine, kyokka teyeeganye ekyokulumba ebibuga by'eggwanga eryo ng'egamba nti ebadde egenderedde kuba nkambi z'amagye n'ebifo ebirala awaterekebwa ebyokulwanyisa mu ggwanga eryo. Mu kiseera kino entambula z'ennyonyi mu Russia ziyimiriziddwa nga n'obwengula bw'eggwanga eryo tebukyakkirizibwamu nnyonyi zonna naddala ezisaabaza abantu ba bulijjo, era nga balabudde n'ennyonyi ezibuukira mu bwengula obuliraanye okumpi n'ensalo ya Russia ne Belarus, nga Russia etegeezezza nti kino ekikoze okusobola okwewala ebiyinza okuddirira omuli n'obulumbaganyi bw'ennyonyi obuyinza okubalukawo essaawa yonna. Olabira bino ng'embeera ekyali ya bunkenke mu ggwanga lya Ukraine ng'ebibuga ebisinga bikalu olw'abantu okubyamuka n'abamu ne beesibira amayumba gaabwe, era nga kati ekisinga okulabwako be bannamagye n'emmotoka zaabwe ezirawuna kumpi buli kitundu mu ggwanga eryo.